Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga eya National Agricultural Survey eya 2018 kyazuula ng'omutindo gw'ebirime mu ggwanga bwe guka buli lukya. Wabula ng'obuzibu buva ku ddagala likozesebwa mu kubifuuyira n'okubigimusa eritatuukana na mutindo. Ng'oggyeko akatale k'ebirime okugootana olw'eddagala lino, kyazuulwa nti eddagala lino era lya bulabe eri obulamu bw'abo abalikozesa. Kati okugezaako okuziyiza akabaate kano, Minisitule y'ebyobulimi ezzeeteekawo amateeka amakakali naddala ku basuubuzi b'eddagala, nga n'olwaleero basisinkanye abasuubuzi bano abakolera ku Container Village mu Kampala. Abamu ku basisinkanye abasuubuzi bano kubaddeko abakungu okuva mu poliisi y'ebyobulimi giyita Agricultural Police Unit ng'eno ekiikiriddwa Dr. Rosemary Nanyonga, ekitongole ky'ebyeddagala mu Minisitule y'ebyobulimi ekikiikiriddwa amyuka akulira eby'eddagala ly'ebirime John Mwanje. Mu nsisinkano eno abasuubuzi mubaviiridde mu mbeera ne bakolokota ebitongole bino okubafuula olusuku nga babasaba ssente olutatadde. Naye ate nabo waliwo lwe bagwa mu sso ng'enjogera yaakati. Tubasanga mu maduuka gaffe tekuli inspekita, tubasanga ali ku sitoowa, n'abantu bano abatali bapoliisi mukama wange babagoba ku poliisi muddemu mubagobe. Bagamba nti bano basusse okubajootekako emisango olw'eddagala lye batunda. Ebigimusa tubijja Kenya ne biyita ku booda nga biri cleared, ate babiteeka biyita mu verification. Naye ogenda kwesanga ebigimusa bivudde eri yonna bituuse wano nga babikwata nti si bituufu. Njagala kumanya abakola verification eri si batuufu be mwateekayo oba abali eno be batuufu. Bano beekokkodde ne kampuni eziva ebweru w'eggwanga ne zitandika okutembera eddagala mu maduuka gaabwe nti bo kibafiiriza. Lwaki bannakenya baleeta ebintu wano ne badda mu maketi yaffe ne mubakkiriza okujja wano ne bajja ne batunda ebintu ne bajja emmotoka ne zipaakinga awo ne zitunda biyita bitya okuyita ku booda? Ekyo kyo kitumazeeko plan. N'osanga nti nno bwe bagenda mu kyalo babasalirako nnyo ate ng'emmotoka batembeye eddagala balinga batembeye engoye. Mu kubaanukula, John Mwanje abasabye okuba bakalabakalaba eri abasaba ssente nti bangi omulimu guno beerimbikamu mwerimbike. Nti muyinza okuba nga muleeta ebigimusa bino mu makubo amakyamu. Kati bano be mugamba babeetoolako buli kaseera ne banga bamanyi obunafu bwammwe. Kati ngaawe bakola ki? We bayiikiriza. Dr. Nanyonga yabalagidde okukwata omusirikale yenna abaako byakola kasita bamuzuula nti si wa poliisi ya bya bulimi oba giyita Agricultural Police Unit. Ekyaffe ekya Agricultural Police bagiteekawo kulwanyisa obumenyi bw'amateeka obukwatagana n'obulunzi n'obulimi. Kakati omuntu yenna abakwata nga tavudde waffe mu department yaffe kati tuba tetumumanyi. Kyokka bano bombi tebalemereddwa kulagira abasuubuzi bano okwetereza kubanga nabo ababakoleramu ebikyamu bangi era be basinga okufuna obuzibu. Bw'otwalayo receipts ezo bakuweerawo new registration number immediately ne bagikuwandikira kapapula n'obeera nayo nga ba processing certificate. Kati ebyo byonna biba bimala okulaga nti wakola renewal. Ruth Mugisha okuva mu kitongole kya Genesis Fertilizers abakola ebigimusa by'obutonde agamba nti n'abalimi bennyini beetaaga okusomesa mu kwawula bye beetaaga ebituufu ku bijingirire okukendeeza okufiirizibwa. But farmers that are really sensitized, those that are aware and those who know the products and they know that this product is fully certified and fully accepted by the government, then they go in for such products. Kinajjukirwa nti ebyobulimi gwe mutima gw'eggwanga mu by'ensimbi, ekitegeeza nti singa bikwatibwa bubi eggwanga liyinza okugwa mu katyabaga.